naye ensi eroga. Naye oba ani yaloga mwana w'omusajja ono? Omwana w'omusajja yatambulanga ggumidde. Omwana w'omusajja yatambulanga n'ambuleera, kati atambula na bitiititi, alinganga alya mu ppipa. Ate ali contented ssebo ye mulabe bw'atambula n'okumwenyamwenya n'okuwuuba n'awuuba. Omusajja yatambulanga n'ambuleera, kaakati atambula na muti. Bitiititi atambula nabyo agenda abyebikkiridde. Ani yabeerako ku mbaga z'edda nga tukyali bato? Embaga z'edda nga tukyali bato, ebyo byebintu bye twatambulanga nabyo nga tutambuza abagole baffe. Tusibye emmotoka y'ekyayi. Ani ajjukira eyo emmotoka y'ekyayi ng'ebanga ya bookisi, omu agidde emabega omulala n'agidda mu maaso. Kakati abagole be baabeeranga wakati. Omanyi nze nayagalanga nnyo okuzannyazannyanga ebintu ng'ebyo abagole, naye nga nze mugole. Ate era nayagalanga nnyo okuzannya ebintu by'abamaama ne bataata, naye nga nze taata era nga emutampa bw'ataata ng'ebintu byammwe mbivaamu. Kakati n'omukulu alinganga zino embaga ez'edda ez'abaana abato, atambula n'omuntu we bagenda bagenda beebikkiridde ebiti, bwanika emperekeze zivaako emabega. Mugole tumuleese buto bw'ataazaale nga tumuzaayo. Omusajja yali mu reality, nodda mu bulamu bw'okuteebereza. Omusajja yatambulanga n'ambuleera, kati otambula na biti. Kati oyagala tutegeeza kinti enkuba bw'etonnya menye omuti ogende ng'ogwebikkiridde. Owaayo empuuga, kati enkuba bw'etonnya kyongamba mmenye omuti ntambule nga ngwebikkiridde, mpa ensonga lwaki ogwebikkiridde, kuba omuti tegutambula era tegutambuzibwa. Nedda, omuti gubalira mu kifo, tujjako nsigo kugitwala walala. Ekyo kyokka ky'okutte tekyoleka nsigo, kyoleka ensigo. Ekyo ky'okutte omuti ogutambuza ssebo, oguwadde amagulu ogutambuza bagende nga bagulaba. Ate oli wa muti seddugge muvule, ate mmwanyi ojagaza ki? Olaba bw'oteeteekateeka nti abatuuze b'e Masaka balimi era balimi ba mmwanyi, naye ate gwe omuti gwe walonda gwe ogutabalako bibala, omuvule. Ng'omugaso gw'omuvule gujja bagusala. Omugaso gw'omuvule gujja bagusala nga bagenda gukolamu mbaawo, bagenda gukolamu bitanda oba ebintu eby'enjawulo, naye ye gwe yalonda. Kakati omugaso gwo gulibaawo ng'ofudde empuuga. Owaaye mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, gwe omugaso gwo gugenda kubeerawo ng'ofudde. Omugaso gwo lulibaawo lwe bali kusalamu mbaawo, tovaako kibala. Ate ekyewuunyisa kakati ate omuti okutte gwa mmwanyi weekonfyuzinga nti wadde nga gyonna gibeera miti, naye olina omuti gwe walonda. Jaketi naye ebikkirira bweti, naye nze nalonda manvuuli, siyinza kugamba nti byebimufuna jaketi weekole ki, weebikkulire. Akabonero kange manvuuli newankubadde byonna bibikka, newankubadde byonna miti, naye omuti walonda gutavaako bibala, ng'omugaso gwagwo gubeerawo nga gufudde, nga gusalibwa. Bwe gukula ennyo n'ebbanga lye gukulidde n'amazzi lye ganywedde mu ttaka awo, lwe bagusala, ate era tegusobola kuvaamu ssente kusinziira ku bbanga lye gubadde awo nga gunywa amazzi g'ebirime ebirala. Kati n'empuuga omugaso gwe gulibaawo ndowooza afudde. Nze naawe oba omulamba ate gutugasa gutya? Omuntu omulamu tatugasizza. Ndowooza naye omugaso gwe gulibaawo ng'afudde. Oyo omukulu yeebikkiridde atambula. Abaana abato bye twazannyanga nga tukyali bwana buto. Nze maama, nze taata, nze nno gamba buli ennazirako ebintu byabwe. Mbuze mbadde nnyo taata, nabo baagala kubamu bataata, nembaga ekyo tekijja kusoboka. Taata tebaba babiri mu nnyumba etya, mbivuddemu ebintu byammwe. Era ne baŋŋakomawo, nali mbivuddemu. Nze sibeerangako mwana nga tuzannyazannya, nabanga taata era nga emutampa bwa taata ng'ebintu byammwe mbivaamu. Ye yali enkola yange.
ne bwebambaga nga bwe siba mugole musajja ng'ebintu byammwe mbivaamu mpozi oluusi waabangawo enteesaganya wakati wange ne mikwano gyange ng'olyaga leero mpaamu kuba obugole obusajja ne mubuuza oteeka ki ku mmeeza n'abaako kyateeka ku mmeeza ne muwaamu obugole obuki obusajja oluusi n'okuntunuulira obulungi kyankwasanga ekisoma nyinze nina nnyo enkisa kati omwana olumu yajjanga yeeko naye mbadde nsaba leero kuba mugole omusajja kati nze jjukira nze mmeeme yange ekwatibwako mangu ekyo kyekyannafu yange oluusi nengabamu ku kyobugole obusajja kakati ne bampuuga be baabo kati ye bwanika omuwaamuddi ku kyobugole obusajja owaye maama ne taata ye bwanika mumuwaamuddi ku kyobugole obusajja by the way mposi nze nayinanga enkola nga bwe nkuwaamu ku kyobugole obusajja tokyusa omugole omukazi tawasibwa abasajja bameka babiri sebo nze nafa butonga mmanyi ennono zange ng'era kasita onneegayiya yeeko mbadde nsaba kubeeramu ku mugole kasita nkwatibwako nga londa omugole omukazi gw'oyagala nze nga mpita gwe baagala otuwowa naye mu buddo nga mugaffe tuveemu bano nabo babiirimu naye tokkirizibwa ate kuwasa wange bw'osalawo kukyusa nteekateeka zikyuka sayidi zombi ku musajja n'omwami kati oba ne bwanika banaamuwaamu oba era agenda ssangawo ono omukazi omulala eyeebikkiridde ebikoola ng'omugole oba naye banaamuwaamu oba anajja nawuwe oba agenda kusisinkanawo ono nze naawe tali contented batambula kati mubaawula batya n'abalala b'omu Masaka mpuuga ekikwekweto kijja kuyoola Mukulu Mathayasi Mpuuga Nsamba ekikwekweto kigenda kuyoola kansolo erituula nga yakuyoola balalu ku lunaku olwo Mathayasi Mpuuga Nsamba ekikwekweto kigenda kukuyoola nze nkubuulidde ekikwekweto kigenda kukuyoola ebigenda mu maaso mu campaign tubiraba kuba abantu tiyaggaasi nga bamu bafuuyira sirikale tugezezzaako okubabuulirira naye tebajja bitegeera otherwise buli ekigenda mu maaso mu campaign tukiraba naye tetugera kukyogerako ate nga tetukyogerako kagenderere mukuuma obusungu nkiddamu ebigenda mu maaso mu campaign tubiraba era bituluma naye tetugenda byogerako ate nga kagenderere mukuuma obusungu awo nkubirira essimu ng'onyiize nonga yeekolera kino nkya nenkyogerako n'osanyuka nnyo nti mpewedde mba nnyambye Museveni naddala mu kaseera nga kano kuba njozezza obusungu bwo bubadde butagenda tutambaala nze obubadde bugenda okutambaala omulabe kati bwembwoza mba nnyambye oli mukuuma obusungu era nsaba bannange mwenna aboogezi ebigenda mu maaso mu campaign obutaminga obwe mula musheyalinge busheyalinge mubulage bulazinsi nti mulaba ekigenda mu maaso temubwanalayizinga abantu mubaleke bakuuma obusungu abantu temubaganya kukakkana busungu balyeyabikira ng'obudde obutuufu ku ssaawa eri gye tulinda etuuse so nabwe ekito bassebo ne bannyabo abakadde babakubye bantu bafuuyidde kamulali mu maaso pulezidenti abuuse mu mmotoka agenza agudde mu balwanyi be biki byonna n'ebirala ebibeesittazeeyo Lameka Ssentamu bamukubye ekkanisa kugulu n'ebirala bingi ebikoleddwa ku bantu bannaffe abali mu campaign bingi naye mbagamba ekintu kimu mubirabe nga bwe mbirabye nze ogwange gwakubibalaga oba kubyongerayo bantu bonna babirabe sijja kubyanalayizinga mukuuma obusungu sijja kukola ki kubyanalayizinga mukuuma obusungu ekirala baganda bange ne bannyinaze mwana wange mulwadde mwana wammwe talina bujjanjabi amaze ebbanga tamira mpekeze nyagga oba tetuliiko ayosira tetuliiko mujunyi n'endyayi tekkaatiriza era byebimu ku bimulwaza mbasaba baganda bange ne bannyinaze
Munyambire ku mwana. Munyambire ku mwana nange kirabo kye muyinza okumpa. Munyambire ku mwana. Abamu eyo babaga abaana tubalimu era tubalabirira teri andabirira. Munyambire ku mwana. Basaba busabi. Omutima muzadde, omutima mulungi. Munyambire ku mwana. Abalina kye mulina munyambire ku mwana. Sijja kwogera bingi naye abalabi munyambire ku mwana. Mbalekera akatambi aka maama waffe ono akabadde kafumbekeddemu ebigambo eby'omuwendo. Sijja kusukkawo wano. Nina okusaasira eri bannaffe abaatuusiddwa ku bisago era nvumirira abantu ababadde bambadde ebyambalo ebya poliisi ebyokwerinda abatuluganyiza bannayuganda nga batuukiriza ssemateeka 5/9 etugamba right to vote. Ssemateeka emu egamba nti abantu banaasalangawo ani gwe baagala okubakulembera. Ababaddeyo kati tubamanyi nga ba foot soldier nti mubeerawo ku bigere mugoberera ensonga. Mwe muliwo toninnyira. Mbadde mbaleeteddeyo akalowoozo. Manyi mujja kuyomba mujja kunyiiga naye nze ebyo nabimanyiira. Naye mbikola lwa mutima mulungi. Nze nagamba ebyokulonda bigambe nnyoko sibyagala. No go to 2026. Ekyo kiri on record. Ekyo mbadde nkyogera 2026 2022. Naye sigaana bantu kugenda. Naye olw'okuba ndi munnayuganda nga ssemateeka 38 bwe ŋŋamba nti nina okwenyigira mu nsonga ezigenda mu nsi yange. Nina okuteekayo ebirowoozo byange. Ate nga njagala nnyo enkyukakyuka era ndeeta ebirowoozo ebisobola okuyamba kiki tetusobola okukola ne tukyusa embeera mu nkyukakyuka kubanga tomanya we kigenda kwabikira. Kiyinza okwabika kati nga tubadde tetukisuubira. Kati bannaffe waliwo ebintu bye nalabye nti mwatuusiza ekyekango tekimanyi buzira. Bwe babataayiza ne bakola boogie trap twabadde tetugisuubira. Ne mubuna emibawo ne mudduka ne babateekako okubawamba ne mutya nnyo ne mudduka ne mukola ki? Yes. Ekyo omuntu yenna kyakola. Naye mbadde mbayigirizaayo akantu. Apana kimbia. Paracha. Pacho. Paracha. Pacho. Apana kimbia. Apana rudi nyuma. Mbadde njagala okubayigirizaayo bino ebintu. Civil disobedient. Mukole ring. Kati mwage tugenze tetulina ring leader. Ekyo kintu kikulu nnyo. Tetulina communication. Nti omuntu acommunicating nti batulumbye. Mu kiseera kye mwesibidde mu mmotoka. Batulumbye. Temumanyi oba bagenda bakuba amasasi. Awo siyinza bagamba nti mufuluma oba temufuluma. Naye bwe babanga mufulumye. Mukole kye bayita civil disobedient ring. Mwekwate bwe muti mwenna mugende ku ttaka. Flaga za Uganda zisigale nga ziri waggulu. Ekyo kye mbakaabirira. Apana kimbia. Paracha. Paracho. Urja. Paracha. Paracho. Todduka. Yes, todduka. Njagala okubategeeza abantu kizibu nnyo okuba omuntu ng'ogudde wansi nakkuba essasi. Mbadde sinnakirabako mu kwekalakaasa mu nsi yonna. Ate abulirwa kyagenda okukola n'atandika okwegayirira yimukawo yimukawo yimukawo. Naawe awo ofunira chance esobola okuteesa naye otukubira kyafende sirina mutawana. Ate naawe woyinza omukwatira okugulu. Woyinza omukwatira okugulu.
bano bajja tuswaza ne batwambula abakyala ne batulaga amabeere. Nalabye treasurer nga babadde no bagenderedde wano bwe tuyita P45. Obulumi bwali badde buyitira. Nina ffe tusobola okubeera ne tactic. Naawe noonoga yeeri. Noonoga oba miyembe oba n'okwata omuyembe gumu n'ogukwata bwe. Owulira enduulu. Kwatayo omuyembe gumu bwe. Ebyo ebintu nammwe abali ku sayidi yange muwulira nga ate kikyamu. Abasajja nti temwagala muntu akola musajja munne kintu. Bakyala bannanga abo mujjukira gundi ono ow'ehoima Nyakato kye yakola yakawazomba. Bajja bambadde bu tights munda. Kati bannaffe twetegeke omulalu wakuweerawo okwatira tulina nakyemalira tetumanyi kikyagenda kukola nkya naye twetegeke tetudduka tetudda mabega bwe kibanga kitukkiriza bwe tubanga tusobola tugwe wansi tugwe maliri olututayiza bwe tuti emmotoka tuziveemu zizikire ate mugwe wansi ate temwemalaako muliro mubeere n'ekigambo kye nabagambye coordination. Omuntu omwakozesa essimu kubanga omuliro gugenda kuggwako. Bwe guggwako owaddemi gwe ng'okwata, bwe guggwako oli nga gw'okwata. Nga gw'ola okozesa essimu bw'oyogera ebintu ebigenda mu maaso. Ate tubeere n'engeri gye twogeremu ebigambo nga si bingi. Waliwo ebyaffe bye tulina okukwata ne tubyesigaliza ne tubiwa bannaffe abasigadde wabweru okubabuulira ki ekigenda mu maaso. Ate waliwo besobola okwogera emitimbagano giri ne bigikwata ne bikyambula. Kati nga bwe mbagamba hapana kimbia, hapana rudi nyuma, songa mbele, songa mbele, songa mbele, paracha, paracho, paracha, paracho, hapana. Hapana, tewali kudduka, tewali kudda mabega. Hapana rudi, hapana kimbia. Songa mbele. Oba sigala waawo wooli. Nze nalaba revolution y'abaana b'e Egypt gye baaluka ya underground emyaka 3. Eyo mwetaaga okugiraba nagiraba ku BBC. Simanyi oba video zikyaliyo naye simanyi sirowooza nti baazisoola. Be bintu byonna baabiyitangamu bino buli lunaku. Naye mulaba revolution yaabwe baagiggusa okuva emyaka 2 yatwala manya emyezi 2. Bwe nagenda e Cairo baagifumbulwa na Freedom City. Ate eri engeri gye baabagana okweyingiza mu byobufuzi n'abakulambuza waliwo ebintu bye batayagala nakugamba batya n'okutya kubanga ekyamagero we kyatuukirira Muhammad oyo omusajja Muhammad Mubaraka we bamugirako. Tojja kumanya ekyekango tekimanyi muzira tojja kumanya lugenda kukya lutya naye ebyo ebigambo byange zengaddemi munnaffe kadeideyi pana kimbia pana songa mbere tweteekemu omutima muli bantu mulina omutima mulina okwagala naye akatengo kakyali kanjirize fact naye byonna akatengo tekabulawo fiya terina kubeerawo terina kubulawo okutya oluusi kukuwa obuvumu n'osobola okuwaŋŋanga ekizibu ekikuli mu maaso. Buli muntu yenna atya ffenna tutya naye wajja kubeerawo abazira abagenda okutuggusa. Mbaagaliza buwanguzi. Good luck to you.